Entiisa eyongedde okubuutikira abasiraamu mu ggwanga batemu batanetegerekeka abagambibwa okuba nti babadde batambulira ku pikipiki bwe bateeza abadde omuwanika w'ekiwayi ky'ekibuli Sheikh Mustafa Bahiga ne bamukuba amasasi agamujje mu budde. Ku Sheikh abadde bakulembera ekiwayi ky'abatabulika ab'e Nakasero ng'ono ye Sheikh Bahiga Mustafa yakubiddwa amasasi we yabadde agenze e Bwebajja. Ettemu lino libaddewo ku ssaawa 2 ez'ekiro ekikesezza olunaku lwa leero ng'omugenzi amasasi bagamukubidde ku muzikiti gw'e Bwebajja ku luguudo lw'Entebbe bw'abadde ava okusala esswala ya Isha. Okusinziira ku beerabiddeko ng'ettemu lino likolebwa, omugenzi abadde emmotoka ye ey'ekika kya Nuwa namba UAU 760U mw'abadde alindira abaana be. Netugenda twabadde twakatuukako emmotoka amasasi 3 mulundi gumu ne bagakuba ffe ne tugwa wansi twagenze okusibuka nga bo bamaze okugenda. Abamu ku basiraamu bategeezezza nti omugenzi abadde yakajja mu kitundu kino ne famire ye. Lwaki abamanyi be bafa ate munfe si kimpi bamutta bwe batyo n'omulala bamutta bwe batyo n'omulala katono wakuna. Emmotoka mwe bamutemulidde esangiddwa ng'eri mu kitabo ky'omusaayi nga n'endabirwamu ziyiseemu era oluvannyuma lwa poliisi okukola okunoonyereza kwayo ekkiriza mutabani w'omugenzi okugiggyawo ku muzikiti. Nnamwandu Fatuma Kaddu gwe tusanze mu maka gaabwe Bwebajja ategeeza nti bba yakomya okumuleba ku ssaawa 5 ez'okumakya olunaku lw'eggulo kyokka essimu gy'azzeemu okufuna ebadde mubikira nga bba bwakubiddwa amasasi. Nabadde ndi wano omwana essimu n'egangaliye nageza okulanga omwana yayogera nti maama era tabamukubye amasasi. Omusasi waffe era atuuseeko ku ddwaliro lya Namulanda Medical Center omugenzi basoose okumuddusa. Abasawo ne bategeeza nti bamujjanjabeko eddakiika 10 zokka ne balaba nga ali bubi bwe bati n'omuweeza mu ddwaliro ekibuli ebyembi n'akutuka nga baakatuuka ku Freedom City Namasuba. Amaze laba nga tuzizaako nditingeeyekendeera okumuteeka mu ambulensi namuduse basaze bamutwala ekibuli. Abasawo balambuludde ebimu ku bitundu by'omubiri ebisinze okubibwa. Omukono ogubadde nga bakubye mu masasi ne ku mwana obadde yaliiseewo naye ng'ebiwundu ebisinga badde mu ggwanga kyali ekisinga okuva mu musalisaliza. Boogedde ne ku bigambo omugenzi byasembeyo okwogera nga bakirala ajja n'erinnya limu lya Kamoga gonzise naye enfudde ennwanirira busiraamu. Bwebajja agamba nti Kamoga bw'otyo bw'okoze osazeewo nzite kale kanfiire mu ddiini nga bw'asikako obwedda bamuteeko drips obwedda asikako akamundeko enfe naye kanfiire mu ddiini Kamoga osazeewo nzite. Kyokka bwe tutuukidde Sheikh Kamoga ku woofiisi ye Nakasero atangaazza ku njawukana ezizze zibeerawo mu busiraamu ezongera okusiga obukyayi. Tubaddewo n'obusongasonga wakati waffe ne bannaffe tubadde tubukutte kisajja kikulu era tunatera okumaliriza. Asabye buli alina amawulire agakwata ku ttemu erikoleddwa ku amasheeyi bano atuukire poliisi okuzuula amazima n'okumalawo amaloboozi agayinza okwongera okuleetawo obuzibu mu basiraamu. Okusookera ddala abantu ba bulijjo yenna ayina obutuufu n'okumanya eyasse Mustafa Bahiga oba abatta abantu bayambe bagende ku poliisi baweeyo amawulire amatuufu bazuule abakoze ensonga eyo babateeke mu mbuga z'amateeka. Bino bijjidde mu biseera nga bakayita ennaku 3 zokka abatembe balumbye abadde akulira abasiraamu abashiya mu ggwanga Abdukaduki Muwaya emayuge ne bamukuba amasasi ng'ali ku lubalaza agamutiddewo. Okusinziira ku poliisi abantu asoba 10 bakakwatibwa okugiyambako mu kunoonyeza kwayo ku ttemu lino. Emayuge twakakwatayo abantu 15 be tuteebereza okubeera emabega w'okuttibwa kwa Sheikh Dr. Muwaya. Yudaya Namyalo ne Fibi Nabagereka be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1.